kakati omuzannyo ogwo gwasanyusa Jesus. Baali bazannya mu byembi, omwana ndowooza oba yamutega butezi oba baali bazannya kapiira, tuzina kuba kali kapiira oba kaki, n'anuubuka evviivi. Bw'anuubuka evviivi Jesus n'anyiiga. Omwana n'amugamba nti lemala. Jesus yagamba omwana lemala. Omwana n'alemala. Kati kyava ayogerako naye ng'omuzadde we. Kye munnange mwadde muzannyire banno naye munnange basaasire. Basaasire gwadde muzannyo. Jesus bwe yatunula bw'ati kyavaga ne bakadde baziba amaaso. Baabagaananga okuzannya ne Jesus ng'akyali muto. Nga baga nti omwana oyo nti aliko omwoyo omubi. Kapitaani agamba atya? Kapitaani agamba nti togamba muntu yenna kukuyambako. Gwe weesalidde okufaako. Obwedda baagala okutaasa. Naye bye bakubuuza odaalimba. Tuwageze kukwerwanako. Piraato yakubuuza oli kabaka ekyo kye nazaalirwa. Owulira kati n'olwekyo nze ndagidde nga kapiteeni. Weetika omusalaba tambula mangu. Nabulula omutwe gwe n'amutunula mu maaso. Namugamba nti ogenda nja genda. Naye gwe ojja kubungeta okutuusa lwe ndidda. Tebaali bali awo binnamuŋŋoona ne bijja bingi nnyo. Ne bikuba ebiwaawatiro byabyo ku musalaba waggulu. Era agamba ng'olwo bamutaddeko bamaze okuguwanika era bamaze omukubako baguwanise bamuwanise waggulu. Kati omusajja agamba nti waliwo akawala akalunda ente. Ente zatandika okugugumuka nga ziringa ezidduka emisinde. Waliwo embwa ne zitandika okuboggola ennyo. Ekyaddirira ekizikiza kukwatira ddala. Kiralo kye yakola eggwala yalisiba kapiteeni we kumwebaza nti lidiyo oyo nti genda naye omulambuze ebitundu byaffe ayongera okumanya. Kapiteeni yeewangulira ggwala. Yesu promotion teyafuna. Byonna byagendera omwo. So ekibuuzo ekyasooka kyali otya okufa. Ekyokubiri wakawasa abakyala bameka. Bikuddamu. Kugamba programu yonna yatwala essaawa nga 2 awo twali. Kati lutayawukana nze saddayo kufuna mukisa kumulaba naye kugamba kye nali mmanyi okusinza ku kitabu kino kye nasoma. Ekyamuviirako okumukolimira. Wembadde nzija. Omukulu ono bwe yali akyali muvubuka mu bulamu bwe kyeyagala okukola ng'omuvubuka yagala kubeera musirikale mu magye g'Abaroma. Era yagamba nti bwe yali akyali muvubuka n'abalenzi bonna ab'ekiseera ekyo ekintu abasinga obungi bonna kye bayagalanga kubeerako mu magye g'Abaroma. Bwe yayagalanga nnyo yunifoomu yaabwe y'Abaroma. Okugeza nga nze mu biseera byange eby'obuvubuka nayagala nnyo okuvuga ennyonyi. Na yunifoomu ekunyumira? Yunifoomu yaabwe engeri gye beeyisa. Era kankutegeeze nze nasoma aeronautical engineering. Aeronautical engineering ye sayansi w'ennyonyi. Namusoma naye saavuga nnyonyi. Kakati mu biseera bya minula okuba nti saavuga nnyonyi natwala omutawaana okuyiga okukyatalinga ennyonyi. Nga mpangisa ennyonyi n'ezitwala abantu abalambuzi. Kakati n'ono ambisoni ye yali yakubeera musirikale mu magye g'Abaroma. Kati yakola kyonna kyonna kyasobola n'awangula n'akkirizibwa okubeera omusirikale mu magye g'Abaroma era n'ajja ng'akuzibwa n'atuuka ku ddala lya kapiteeni. Naye abaali ku mulimo gwe n'awulira nti Jesus bamukutte bamuleeta mu kkooti okumuvunaana omusango gw'okusasamaza. Omanyi omusango ogwavunaanibwa Jesus gwakusasamaza bantu. Omusango ogwavunaanibwa Jesus gwali gwakusasamaza. Kati kyavaga nti omukwano gwange ono bwe twazirunda bwe twakula baali baakula ne Jesus nti eri e Nazareti. Sakubuddeko akagero kali ke nakugambye nti bakadde baye tebakkiriza kuzannya naye. Akagero wakaŋŋambye kamera teriiko. Wakanyumiriza kamera teriiko. Kakati yalatuddeyo wali nti kapiteeni ono wabanga akyali muto nga wali wetwatandise Yesu ng'ajja ku kyalo kyabwe
awo twatandikira ne bano bakategeere. Yes. Kakati kapiteeni agamba nti yamanya Jesus nga bakyali bato kubanga bakadde baabwe babeeranga Nazaaleesi eyo naye Yusufu tiyali ku kyalo kyabwe kumala bbanga ggwanvu yasengako busenzi. Yusufu yasengako busenzi era bababuuzanga nti omusajja oyo Yusufu yavaawa nga babaga nti ndowooza yaveeyo mu nsi yaveeyo mu Egypt kubanga omanyi nga Yusufu bwe yaddusa Jesus n'amutwala mu Egypt bwe yakomawo yatya okugenda obutereevu e Jerusalemu ng'alowooza nti abaali bawala n'omwana ng'akyali muto bayinza okubanga bakyali bajja kumutta kwe kusenga e Nazaaleesi. Pozi ekibaddusa e Jerusalemu gye baali kabaka ng'amaze okulagira kabaka alagidde nti batte buli mwana ali wa myaka 2 n'okukka. So bamuddusa Egypt. Then babeera Egypt bategeera nti oli yafa buli kimu kyaterera kabaka yafa buli kimu kyaterera tebakyakunoonya adda. Kati bwe bakomawo Yusufu bw'atuuka ku Nazaaleesi zenjogoyogo za Buyudaaya aga naye wange sijja kumala gesogga Jerusalemu katumale okubeerako wano nga wetuweereza enkesi tumanyire ddala nti eri tikyali bayinza kufuleetera kabi kati kwe kusenga mu kitundu ekyo kyayita Nazaaleesi. Kati we yasenga awo waali bakadde bwa kapiteeni ono nga bali kumpi awo naye kapiteeni agamba nti bakadde baabwe babagananga okuzannya ne Jesus ng'akyali muto nga baga nti omwana oyo nti aliko omwoyo omubi twagala abaana baffe bazannye naye. Bakadde ba Jesus kale kwegamba yali amumanyi bulungi. Kati bwakula n'agenda n'afuuka kapiteeni mu magye g'Abaroma aba ali ku mulimu n'awulira nti Jesus bamukutte okugenda okumuvunaana mu kkooti omusango gw'okusasamaza. Kati n'agamba naye kiki kikwasize Jesus abadde akola ebintu ebiyamba abantu azuukiza abantu abawa ebyokulya awonya endwadde kati tekimukwatako nnyo n'agamba nti mu buli ngeri nja kugenda mu kkooti ndabe omusajja ekimuvunaanyisa. Kati agamba nti kwolwo olunaku yali off duty kyavaga nga bwe ndi off duty kangendera mu kkooti mpulire omusango obuvunaanibwa Jesus. Kati agamba nti byafaayo by'emisango egyali gibaddewo talabanga bantu bangi baali babadde mu kkooti nga kwolwo baali bajja okuvunaana Jesus. Abantu baali bayitirivu bantu bajjula mu kkooti abajjula mu kkooti. Kakati agamba nti Piraato yasanga obuzibu buyitirivu nnyo kubanga ye nga gavana era omulamuzi owa waggulu tiyalaba musango gw'amaanyi guleetera Jesus kumutta naye Abayudaaya bamunyigiriza ku nsalo y'ekyawa n'akkiriza ekibonerezo ekyokutta Jesus naye bwe tunula bwati mu kkooti nalaba nga mulimu kapiteeni. Omanyi omusirikale tabeera off duty nga waguddewo ekintu kyonna ayambala bwambazi era Piraato olwalaba kapiteeni yagamba nti okay kapiteeni situka kufuna abasirikale mugende mutuukirize ekkooti kyesazeewo. Wadde yali off duty azze kulaba ki ekivunaanyisa bwoya gwe twazirunda twakula ffenna agenda okutuukayo ng'abantu bati bayitirivu. Piraato n'anyigirizibwa nga etubiraba mu Bayibuli. Kaakati agamba kapiteeni genda otuukirize ekkooti kyesazeewo n'abasirikale abalala. Kati kapiteeni agamba yalonda abasirikale 5 okutuukiriza omulimu ogwo ogw'okukomerera. Abeera wa 6. Kakati okusinza ku mateeka gaabwe nga bwe gaali omuntu yali agenda okuttibwa nga yalina okwetikka omuti gwe okutuuka ali wanamuttira kikanga abalala okugoberera amateeka. Abalala batandika bano bati nti wayi bw'okola obubi bino bye bikutuukako. Kati Jesus teri musajja w'amaanyi. Ekirala ekiro ekyo kye baamukwata basula bamuyisa bubi nnyo bamukuba bamuwandira amalusu biki. Kale yali musajja nga yenayina ayenjebuse ngeri tuyinza okugamba bwetti ng'amaanyi takyalina mu kakati Bayibuli erikodinga ebigo 3 byagwa nga atwala omusalaba ogwo
naye ku kigo ekyokusatu yajeema. Ani yajeema? Jesus. Yajeema n'alemerawo. Yagamba omusirikale yamuli okumpi nti sijja kweyongera kugenda mu maaso na musalaba gummenya nnyo, n'olwekyo oba mwagala kunzita nzimunzitire wano. Kapiteeni wagamba? Jesus. Anti kapiteeni yanyumya? Nedda. Yes, bwati bwanyumya. Kapiteeni anyumya nti ebigo biri bisatu naye ekyokusatu yajeema. Nagoma mu nzita. Kakati ye kapiteeni teyabeeranga kumpi nnyo na Jesus. Bano abasirikale bakkuludu bambeeranga okumpi. Bo nga bamukuba kibooko. Buli wagwa nga bamukuba kibooko situka. Kapiteeni ye akwata kaggo ke mpola mpola agenda labulabi omusibe ajja. Naye agenda okulaba ng'omusibe n'omusirikale boogera. Nadda emabega naga nti wayogera kino omusibe bagala mutolosa akugulirira. Atya omusibe agaanyi okugenda agamba nti bamuttire wano omusala ogumumenya nnyo. Kapiteeni kyava aboggolera Jesus n'agamba togamba muntu yenna kugamba kuyambako omusalaba kuba wadde mu kkooti bakira Piraato ayagala okkuta akubuuza ebibuuzo ng'oyogera oddamu odaalimba oli kabaka nti ekyo kye nazaalirwa. Kabaka nga w'oyogedde. Tuwagezaako kwerwanako. Kapiteeni agamba tiwerwanako nga liida avuza atuuse eri alaba omusibe ayogera n'omusirikale. Omusajja agamba nti tajja kwongera kwetika musalaba guno gumumenya nnyo, nolwekyo batwagala tumuttire wano. Kapiteeni agamba atya? Kapiteeni agamba nti togamba muntu yenna kuyambako guweesalidde okufaako obwedda baagala okutaasa naye bye bakubuuza odaalimba. Tuwageze kukwerwanako. Piraato yakubuuza oli kabaka ekyo kye nazaalirwa. Owulira kati n'olwekyo nze ndagidde nga kapiteeni weetika omusalaba tambula mangu. Kati omusajja agamba nti Yesu yali musajja muzibu nnyo teyamalanga tunuulira bantu. Bwe yali mu kkooti teyatunuulira nnyo Piraato. Naye Piraato bwe yamubuuza ekibuuzo namuga nti oli kabaka nanokabbulula amaaso ge nti ekyo kye nazaalirwa. Kati ne kapiteeni bwe yamuboggolera tinkulagidde tambula mangu nabbulula omutwe gwe n'amutunula mu maaso namuga nti ogenda nja genda naye gwe ojja kubungeeta okutuusa lwendidda. Ogenda nja genda naye gwe ojja kubungeeta okutuusa lwendidda. Kati kapiteeni amangu ago yagenda okulya ng'omubiri gwe alinga nga ayise mu luyiira ngawulira ayokeddwa ng'omuliro. Ekyaddirira manyi kumuggwamu kapiteeni. Kakati Jesus mukwogera n'omusajja ono yayogera mu Lwebbulaniya ono lwawulira obulungi. Ate ono omusirikale yamuli okumpi yali Mulooma. Teyabiwulira. Kapiteeni kyava abuuza Omulooma tiwayi omusajja ayogedde ekigambo kye nga kinkoze bubi. Omulooma n'agamba nti wayi nze mpulidde avevenga buvevenzi. Kuba teyabiwulira. Teyabiwulira. Nze mpulidde avevenga buvevenzi. So kapiteeni ye yawulira kuba yayogera mu Lwebbulaniya. Kati kapiteeni n'atya Jesus. Kati mu kumutya kyava kandi koleki kati waaliwo essajja litambula ngendo zaalyo gye bagenda gye liva liri ku byalyo lisimooni. Kapiteeni n'alagira mu buyinza mukote essajja eryo lijje liyambe ku musajja ku musalaba. Lindako amanyi atugenda empola Profesa. Yes. Kapiteeni amala olagira Jesus amugamba situla omusalaba gwo gwe yabyereetedde waganya okwerwanako bakubuuza odaalimba. Yesu ayimusa amaaso. Kapiteeni yali agamba nti Yesu teyatunula abantu mu maaso. Ono kaseera yamulagira n'ayimusa amaaso naga ogenda ngenda naye gwe ojja kukola ki? Kubungeeta paka lwendidda. Awulira omubiro nga galinga nga ayokeddwa omuliro. Ate Jesus yayogera mu lulimi ono lwasinga okutegeera. Kati akakkana yamutya n'alyoka ayita kino ekisajja. Omanyi abasirikale beegumya kiringa abakulembeze ba pulezidenti. Bw'obulwadde bumukwata tebagala kulaga nti pulezidenti mulwadde. N'omusirikale tayagala kulaga nti mulwadde. Kati yeegumyagumya naye nga muli ayenjebusa atenda amaanyi. Ekinzijidde mu bwongo kapiteeni ono nga yali mukambwe nnyo ate ku muntu gw'amanyi. Kapiteeni newankubadde Jesus yali mukwano gwe nga bakula bonna eyo ye yali alina okutuukiriza amateeka g'omulimu gwe. Kyoba omanya kiri kimu
Abaroma baali bakambwe nnyo. Singa omusirikale alabika nga yali alina kafeeva kayagala okuwa Jesus, kyali muleetedde obuzibu ku mulimu gwe. Kati awo ye yali aprotectinga mulimu gwe. Yes. Kati olwo kapiteni yayita Simon. Kapiteni yalagira bakwate baleete essajja eryo ery'amaanyi liyambe ku Yesu okwetika omusala okutuuka wali we bamukomerera. Yes. Gujja. Kati wali bamutuusa wali ku gundi bamukomerera. Waliwo omusajja akola omulimu ogwo ogw'okukomerera abantu. Tuyinza okumuyita hangamaani. Yes. Kiringa nga kalabba. Yes. Oyo akagira ne. Yes, kati omusajja yali muyonaani. Kalabba kakyalimu. Kewe kalimu ebizeji kali. Akalabba kakyalimu. Kusiba mayisa oba kalabba? Akalabba. Simanyi ddala oba gavumenti ya Uganda yakajjawo. Naye kakyaliyo. Tusubira nti kakyaliwo. Okay. Ekirungi ekisinga obungi President Museveni ekirungi kyakoze nti yeetasse bantu ku kalabba. Asaasira. Kubanga oli bamusali omusango gw'okufa ye n'akola ki? Waliwo baawa pardon. Yes. Waliwo bendabye baawa. Kale kati batuuka wali ng'ono omusajja atuusa ali omusalaba nga bamukwasa hangamaani. Kati hangamaani ogwabwe gwali gwa kutuusa. Kati oli hangamaani n'abantu be kukola ntegeka za kukomerera Jesus. Kati ono omusajja olwatuusa ali omusalaba gwe bamuga tutambula makubo go tetwagala okitukoledde. Kati nga bamukwasa omusajja hangamaani yali muyonaani. Naye ng'omulimu gwe ogw'okukomerera abantu galinga omulalu alina ebyenge bye byanywa ebikatukatu biyite biyagayaga n'aguma ngabeera mugumu. Naye omusajja oyo agamba nti mu bantu byali asse ebya Jesus byamuleetera obuzibu buyitirivu nnyo. Kuba buli yakubanga ennyondo oba enninga nga yeekuba ngalo. Ono eyakubanga enninga nga yeekuba ngalo. Yisi? Nagandi mu bantu benkomeredde ono simulabanga ko waliko biki. Yisi? Ate ekiraba waliwo ebyewuunyo bingi ebyali awo. Bayibuli beetalikodinga. Ngaki? Ekimu ku byo kwa Bayibuli erikodinga ekyo ekyegundi okukwata. Ekyenzikiza okukwata awo nawo nkijawo. Yes. Kakati ebirala ebimu Bayibuli beetalikodinga. Abasajja bano abaali bakomerera Jesus baali bagwenyufu. Bajja ne bagamba naye Jesus musajja oba mukazi? Katulabe ku bwerere bwe. Kati baali bagezaako okulaba obwerere bwe olugoye ne luyingira mu nnyama eya Jesus. Yes, nekitasoboka. Ekyo kyali kyewunyo kyamaanyi nnyo. Basika olugoye luveeko balabe obwerere ne luyingira mu nnyama. Yes. Ekyo mu Bayibuli tekirimu. Ate nekira abawandiika enjiri zino ennya tebaaliwo wali kuna baali batidde dda omusajja waffe bamukutte buli omu yeerwanako kwekweka. Eyali Courageous yekka yali Peter yagenda ku gundi yagenda alondoola Jesus nga bamututte mu kkooti z'Abayudaaya. Ate naye beetuukayo neyeegaana. N'amwegaana. Olidde. Kakati bano abalala bonna baali mu kwekweka. Batya bakwatidde liida baddako ffe. Yes. Olidde. Kale nno kakati awo Jesus bamala okumukomerera omusalaba ne baguwanika. Kati omusajja agamba nti waliwo ebyewunyo bingi nga bawanise omusalaba ogwo. Enjuba yali eyakabutereevu mu kyenyi kya Jesus. Bagenda okulanga enjuba eggwamu amaanyi ate nga tewali kire kigisiikiriza. Tewali kire kigisiikiriza. Enjuba yaggwamu bugwi yokka yaggwamu yokka amaanyi. Ng'egenda eggwamu amaanyi ekyavaamu nga balaba n'ekizikiza kitandika okujja. Kati abanankani bano Abayudaaya abawaggulu abaali bamusalidde omusango ne bandika okudduka. Baga nti ebinaddira tujja kubirindirira. Omusajja agamba nti baali bali awo binnamuŋŋoona ne bijja bingi nnyo ne bikuba ebiwaawatiro byabyo ku musalaba waggulu. Era agamba ng'olwo bamutaddeko bamaze okuguwanika era bamaze omukubako baguwanise.
bamuwanise waggulu. Yes. Kati omusajja agamba nti waliwo akawala akalunda ente. Ente zatandika okugugumuka nga ziringa ezidduka emisinde. Waliwo embwa nezitandika okuboggola ennyo. Ekyaddirira ekizikiza kukwatira ddala. Yagamba Bayibuli erikodinga essaawa 3 naye yagamba essaawa 2:30. Ye bwagamba kyamala essaawa nga 2:30. Captain essaawa nga 2:30. Kyagenda okwamuka nga Jesus afudde. Era kyovula nti okukakasa nti afudde bamufumita effumu balabe akyalimu omusaayi. Fumita nga temukyali musaayi. Nebaga nti afudde kati biwedde. Lindako okusinziira ku Captain, kino ekizikiza kijja afudde nga Yesu akutuse. Ekizikiza ekiryoka kijja okumukomerera omusala n'aguwanika waggulu. Kati enjuba eyali emwaka mu kyenyi netandika okuggwamu amaanyi mu kiseera ekyo. Enjuba byonna budde kwagala kuzibira ddala. Kati ekizikiza kigenda okukya bakebere ku Jesus. Bali abalala abasibe abalala baali bakyali balamu bo, naye nga ye Jesus afudde. Yafiira mu kizikiza omwo. Yafiira mu kizikiza. Yes. Ne bamufumita effumu. Bakakase yafulidde ddala. Kati kapiteeni nakyava atumye wa Piraato nti ono afudde, omulambo gwe ngukole ki? Kati Piraato naga nti abaagala okuguziika bagutwale baguziike. Kati awo omusajja oli gwe bayita oba Alimasaya we yasabira mugumpeeze ngende nguziike. Ne bamukkiriza abasirikale bagamba ogwabwe awo ogagwera gukomaawo awo gwakoma gye baaziika tebabimanya. Kati ono omusajja n'agenda wa Piraato okulipootinga kapiteeni omulimu gwe wankwasizza ngumaze bulungi, era ng'alimu n'essuubi nti bajja kumuwaayo ka promotion oba akalaba ak'enjawulo kubanga omulimu agutuukiriza bulungi. Tebaamuwa. Piraato bwe yatuukayo yasanga Piraato alina omugenyi gwakyazizza ng'avudde Buyonaani, naye ng'omugenyi oyo omukyala ate nga gwalajjana lyaboobera. Yalina kuvaawo kakati Piraato kye yakola eggwala yalisiba kapiteeni gwe kumwebaza nti lidiyo oyo nti genda naye omulambuze ebitundu byaffe ayongera okumanya. Kapiteeni yeewangulira ggwala. Yesebu promotion teyafuna. Byonna byagendera omwo. Okay. Kati Kapiteeni okuvaawo agamba ki ekyaddirira? Kapiteeni bwe yagenda n'omukyalo oli, omukyalo oli emboozi yagwira ddala amakerenda. Omukyala yasula wa kapiteeni. Naye omukyala yamugamba tineewunyiza era nakutidde ti wasuze ologootana. Wasuze ologootana ng'oyumba n'omuntu nti nzijjako ebisiraani byo. Kati kapiteeni olunaku olwasooka lwali bwe luti. Kati olunaku olwokusatu kapiteeni ekyamwewunyisa yagolokoka ekiro n'atambula ng'omusezi nga tamanyi. Noono omukazi tiyamanya nti omusajja amulese mu nnyumba. Kati agenda okuddamu akategeera ng'ali ku ntaana we baaziise Jesus. Eddoboozi erina erimuddamu erya Jesus nti ojja kubungeta kutuusa lwendidda. Kati omusajja agamba ye tiyamanya gye baaziika Jesus. Bo gwabwe kasita gwaggwa Piraato n'agamba nti abaagala okuziika Jesus bamutwale. Bo baakomaawo. Kyeyamanya ko kyali kimu nti abasajja bali Abayudaaya bagamba Piraato nti tuwaye abasirikale tukuume entaana kubanga abantu abayigiriza bayinza okujja n'amaanyi ne babba omubiri gwe kubanga Yesu yagamba nti bw'alifa ajja kumala ennaku 3 azuukire. N'olwekyo tuweeyo abasirikale. Piraato n'agamba bawaayo abasirikale nabali nabo ne baleeta abaabwe. Nabali nabo baleeta abaabwe ne babeera ku ntaana okukuuma. Naye kapiteeni agamba nti ye bwe yatuuka wali teyasangawo yadde omuntu n'omu. Yawulira obulizi ddoboozi lyokka.
Jesus wali aziikiddwa teyasangawo omuntu n'omu yawulira bulowoozi nga limuga nti gwejja kubungeeta okutuusa lwendidde. Kakati bwe yawulira eddoboozi ne yeekanga nnyo n'addamu n'akategeera naga nti nzize ntya wano yaliwo mu buntu nibadde mbuliri bwaye nga neebase ntuuse ntya wano era lwaki lize ku ntaana wano baziika omusajja wano kati olwo obudde bwali butya kati tiyafuna kaleji eddaka kyeyavaaga nti akangira ntambulatambula mu kibuga ngireki nziremu endasi naye ng'atandise okwebuuza ebibuuzo. Kaakati ekyaddirira yagamba nti buli walaga ensi yonna esasamadde nga buli walaga nti Yesu azuukidde. Buli walaga abantu bonna nga basasamavu nti Yesu azuukidde, kubanga batugamba nti abasajja bano abaali bakuuma entaana baafuna ekyekango kiyitirivu nnyo nga Yesu azuukidde ne bagenda nga bawoggana. Kati ekibuga kyonna kyonna nekisasamala. Yali atambulatambula n'asisinkana gundi omukyala gwe bayitanga Mangadalena. Captain Mangadalena ndowooza omujjukira mu Bayibuli. Yes. Kati omukyala oyo n'amugamba nti mwattu jangu, baali bamanyiganye, jangu Yesu azuukidde otwegatteko. Azuukidde. Kati kapiteeni Yefu yabeegattako yaddayo buzi mu barakisi nga alindira binaddirira. Era yagamba nti okuva olwo obwegugungo obw'amaanyi ennyo bwatandika mu kibuga obukwata ku Jesus. Obwegugungo bwali bw'amaanyi ennyo, bwali bungi. Yes. Kati kapiteeni kale tuline Professor Kasauli Richard. Professor Kasauli Richard gwe tuli nayo okulaba nga ate atumanyisa byobadde ebiri mu katabo kano akaliko byobadde tomanyi ku Yesu. Byobadde tomanyi ku Yesu akatabo kano. Kakati beebano kwegamba awo kalaga nti wano ono ye Jesus, ono ye musajja yamuyamba okumutwalirako omusalaba, ono ye musirikale Omuroma alina okulaba nti omusalaba gutuuka bulungi n'omusibe waali baleka bamukomerera. Yono kapiteeni gwe yabuuza omukulu ayogedde biki? Otyo omusajja yayogedde kimpulidde abevenga bubevenzi. Ono ye Simoni gwe bakakobukasi eyali atambula amakubo ge. Okay, kale atulina Richard, Professor Richard Kasauli atugezaako atunnyonnyola byateeka mu katabo kano, byalabako, ebirala byakolako research okulaba nga ate amanyisa abantu. Omusajja oyo bamuyita Captain ani? Isaac Lakwidia Katafiras. Isaac Lakwidia Katafiras. Omusajja bamuyita Isaac Lakwidia, yes. Isaac Lakwidia Katafiras, yes. Ye captain yakulira okukomerera Yesu Kristo, era nga ye yakolimirwa. Yesu yamukolimira, agenda kumala ebbanga lino lyonna nga tafudde paka Yesu lwalidda. Siwe kiri? Yes. Era omusajja oyo mulamu gyali wakati yakamala emyaka emeka simanyi, naye nga ate Professor we yamusisinkanira nga yakamala mbu emyaka 12 nga yakamala emyaka 12. Ekitabo kikiga nti emyaka gya 12 gye yakamala ku nsi, ye taito y'ekitabo emyaka 12. Yes. So gyali si ya palapase Professor gwe tulina ano yamulabako. Kakati Professor, yes, kapiteeni yakunyumizaako ku engeri gye kimuyisa okubeera nga yakolimirwa ebbanga lino lyonna mulamu era yamanyi ekyamugambibwa talifa. Ekikulu kiri bwe kiti nti lwetwamusinkana yali puroguramu nga yabali abamuhostingi oba abantu be. Kakati nze saafuna omukisa mulala nate kwongera kumusisinkana okuggyako nti omu ku bantu abagula ku kitabo kyange ng'ate Munnayuganda yafuna omukisa okusinga ku nze okumusisinkana agenda. Kati omukulu oyo mulangira nze omukulu oyo
mukwano gwange nnyo era ayitibwa Fred Kimbugwe. Omulangira oyo azaalibwa muganda wa Sir Edward Muteesa. Omulangira oyo bamutanga Kimera. Kimera yali omulangira omuvuzi w'ennyonyi. Kati omulangira oyo Kimera yazaala omulangira ono Fred Kimbugwe. Kati Fred Kimbugwe okuva mabega yonna mukwano gwange kubanza abalangira bakojjange. Kati twali tusaagasaaga kyava alaba ekitabu kyo naga nti katamanyi kaffe naye weepakula nnyo byonna woba wandika oba byaki naye bambi nekimunyumira n'agenda nakyo Germany ye mutuuze alina obutuuze Germany. Kati aba ali Germany nga bali mu kibuga ekimu bakita Munich. Kati n'awulira akeegugungo wawulira akeegugungo baga nti kiki bwalo bakutukuba bomu. Kati kwe kubaga nti waliwo omusajja ono omuyudaaya atafa yazzeeko wano alina abantu bayagala okulaba. Kyavaga nti naye waffe waliwo omusajja yamuwandikako ekitabu kangende mulabeko. Kati ekyomukisa omulungi bwe yatuuka wali abantu bonna waliwo baali bazungu beereere ye yaliwo omuddugavu yekka. Kati kapiteeni bwe yalaba omuddugavu n'abaga nti mane mumpitire omuddugavu oyo njogereko naye. N'amuyita n'amusembeza waali n'amugamba nti ova mu nsi ki mu Africa? Tinva mu Uganda. Uganda eri ludda wa? Eri mu East Africa kumpi ne Kenya. Ayisi nti okola ki wano? Tinina emirimu gye nkola nenfunawo akasente ne nkaweerezaako okudduka okuyamba ku bantu b'ewaffe. Nanga nti kale nange nja kukwataganako naawe tubeeko bitwongera okuyamba bannayuganda. Kale kati kyamukisa mulungi nti kati ye amuli ku lusegere nnyo era yamumanyi nze yandabulabi nga mbuuzabuuza kibuuzo ayinza n'okuba nga takyanzijukira kunjjuka naye ono ye kati mukwano gwe era nga tulina omulangira oyo twagala kukola kyonna kitusobola okulaba nti kapiteeni tumukyazaako mu Uganda kuba kakati atumanyi ate yafunamu n'omukwano gwennyini ogumuli ku lusegere. So muli mu kupulaninga kumuleetako Uganda? Tulina entegeka eyo. So ekitegeeza kapiteeni atambula mu nsi ez'enjawulo? Tatambula nnyo era waliwo ensi ezimu zatagenda mugamba nga ensi z'Abawarabu tatambulayo nnyo. Ensi z'Abafirika tazitambulamu nnyo kubanga mu nsi z'Abawarabu waliwo kye tuyita terrorism. Omuntu ajja n'essanyu lingi okukulamusa kazi yeekapisa ebbomu. Kati kapiteeni atya okufa? Nnyo. Era nze kinakakasa nti atya okufa olwo twamusisinkana tibakkirizawo bakamerammeeni. Ekirala bayudaaya banne tabakwata mu ngalo. Atya obutwa takwata mu ngalo situmanyi. Naye tewandisuubidde bw'aba bamugamba nti gwe tolifa paka lwendidda talina kutya kufa. Nedda ye ng'omuntu kubanga n'ebiseera biri ebyedda nga Jesus ayogedde ekigambo ekyo yaliwo okumanya nti ddala yamukolimira kubanga ebintu ebyo byateera yaddayo ku mulimu gwe n'akola naye yagenda okulaba nga takaddibwa. Abaana abazze eggulo bakula ne bamulekawo ate nga bakama be tebayinza kumugoba kuba buli mulimu yali agutuukiriza bulungi ate nga talaze kifaananyi nti akaddiye. Kale n'olwekyo ye yeetamwa yekka. Kale ate ez'ensi Africa lwaki yo tajagala bali nno ogamba anti Africa waliwo kye tuyita babalizimu. Babalizimu ye muntu okukola ekintu ekyekigwenyufu naga nti akakyale kange kano omusajja oyo tekayinza kumuyitamu. Naye kakati ono waba tafa effumu lyange lino bwe ndimusogga wemukoona tamenyeka magulu wemusogga effumu girimuyitamu. ayina omusaayi kati ye tuyita babalizimu mu Africa mweri ate ng'eri mbawala waliyo terrorism. Kale nno ne bamukugira naye ekyo si kikwate bukwate kutulabisa bulabisa ng'Abafirika kubanga kati ffe atwagadde omukwano gwaffe wali gwalina omulangira omukwano gwabwe mulungi nnyo tusuubira nti ajja kukkiriza okutukyalira. Ekyo bwe kinaa kituuse nga tukituuseeko tujja kutegeeza abantu baffe. Kati kapiteeni ono yonna gy'atambula oba yonna gy'atambulira atambuza njiri ki? Kapiteeni talina nnyo enjiri gy'atambulira yali mu nsi ng'abantu abalala bonna era yagamba nti ye atambudde nnyo era akooye okubungeeta ayagala naye abeereko ng'abantu abalala emirundi egimu yeegomba okufa era okumanya nga atambudde nnyo
waliwo ekiseera nga Jesus yakamala emyaka 5 agenze omusajja gwe bayita Muhammad yatutumuka mu nsi z'Abawalabu n'alabika nti ayina obulabe bw'amaanyi ku kibiina ekyali kiwagira Jesus kakati n'aga nti kayegatte ku bantu abo alwane nabo kubanga Jesus yamuwa ekikolimo ekibi era yegatta kuba Muhammad yesinkanako Muhammad babeerako bona era ne balwana nnyo n'entalo si ekyo kyokka yasinkanako ne poopu omu e Romani eyo nga wayise emyaka 105 nga mulamu waliwo poopu omu nga bamuyita Girigoli yawulira nti ku nsi waliyo omuntu yalaba ku Jesus waali paapa oyo n'awalaaza empaka ng'abalala banne baziwalaaza naga nti tekisoboka kubanga teyiyadde ku nsi omuntu ayinza okuwangalira yadde emyaka 200 ako kabiina kazze buzzi kuwugula buguzi birowoozo by'abantu nolwekyo omuntu oyo bamuleete ankyalireko mulabeko era nange mubuuze ku bibuuzo byange nakola entegeka n'amukyaliramu Rome naye yabalemerera kubanga mu bibuuzo yabayitako buli kibuuzo kye bamubuuzanga ng'amulungula kimulungula tuusa pofu yaga nti bakebere omubiri gwe kubanga ffe tulina sayansi asobola okukakasa emyaka gy'omuntu amagumba kati ne baleeta abakugu ne beekebejja omusajja pofu nga bamuwa buwi ansa emyaka gye tegitegerekeka paapa n'ali obuwuka naga nti nze nga paapa omusajja we bamubaage tulabe omutima gwe kubanga obulamu bw'omuntu bugerera ku mutima gwe ye life pump gwakula gutya tigulinga gyabalala bw'anaafa nnaalibwa kakati omusajja tebamubuliranga kye bagenda kukola obola bamugamba nga buga nti sebe waliwo abagenyi abagala okukulabako kazi bategesa abasirikale ab'okumukwata n'abasawo ab'okumubaaga kati bweyingira oluumu n'asensinga tewaliwo ekimutegekeddwa ekyakabi gy'ali kakati yakozesa amagezi agawaggulu ennyo oba Katonda yagamumwa oba yagayiga buyizi ku nsi yasiriwaza abantu bonna abali mu hoolo abasirikale abali bagenda okumukwata abasawo abali bagenda okumubaaga nibibeera bisiru tiyabatta ni basirula obusiri bwe mwalimu abasisita n'abambulamu engoye n'ayambalanga musisita n'ayita ku miryango n'abula n'agenda era akakodyo ako ke kanyamba okuyita ku Kalidinaali Nsubuga akatabo kange kano first edition yafuluma mu 85 Kalidinaali Nsubuga yali akyaliwo kati bwe yasoma ku kitabo ekyo neyekyaswana nnyo naga nti awandiisa akatabo kano bamundeetere buno obulimba bwa waggulu nyo sitwagala muntu alimba abantu bwatu bamundeetere mu maaso gange ne bantwala Kirinnya Mutikka e Lubaga kati bwe ntuuka e Lubaga Kalidinaali Nsubuga n'ambuuza ebinkwatako n'alaba nga nzitowazitowa kati kyavaga naye tisina kiyinza kukuvunaana kaakati kati kukoleko research bwe tunasanga wayogera ebyakalibuli ku paapa waffe ffe situlina kooti ebyo byoyogedde mwebiri mu katabo yes byonna mwebiri ffe situlina kooti so bo baali banyiiza olwa byewayogera ku paapa yes okulagira mbu battono otyo ffe situlina kooti naye tujja kukusaba weetonde mu lujjudde kubanga kana akatabo katadde mu lujjudde n'olwekyo tujja kukunona nga wayisa omwezi gumu kati bwe wayita ebbanga eryo ne bannona ngenda okuddayo nga mukkakkamu kati ngaga nti owooluganda omanyi olwokuba nti yensubuga ate nga nange ndi wammamba yatandika bwati owooluganda kati naŋŋamba naga nti bakola research ng'ebitabo ebikola ku musajja ono research ezikola ku musajja mu Uganda toyinza kugifuna babisanga Langata Langata ye headquarter ya Catholic Secretariat mu Africa kati ye eriyo ebitabo binnya ebyawaggulu ennyo ate ebyedda kati gye baasanga nga paapa oyo Girigoli yayita omuntu mu lubiri lwe ng'omugenyi n'amusibiramu emyezi esatu kumpi ng'omusibe n'abatolokako mysterious nga tebamanyi ngeri gye batolokako kati awo ye nannejeereza naera nankubira nejjamu nampayo n'akalabo kati omuntu oyo kiteeza yali ono kapiteeni
Yanti gundi yamuyita Pope. Ngawulidde nti waliyo yalaba ku Jesus. Namuyita mu lindako. Wano we babuzaabuliza kapiteeni waliwo abaagala okulaba yali ali mu anti bwe yatuuka mu lubiri lwa Pope teyavaamu yamusibiramu emyezi 3 akakase nti ddala kituufu yalaba ku Jesus. Kitegedde. Yes. Kati ono we yanoonyereza n'asanga waliyo gwe baasibirayo emyezi 3 yakuwa akalabo yampa emitwalo 15 gyakasente. Okay, kakati captain lano nkuita captain professor nga tumaliriza briefly njagala onzizeeyokko captain ono erinnya lyannemye Isaac Lakwidia Katafiras. Isaac Lakwidia Katafiras. Yes. Captain ono Isaac Lakwidia Katafiras yakula ne Yesu ne Jesus. Yagamba Jesus yali atya ng'omwana omuto kubanga okusinziira ku Bible ekoma ku myaka 12. Yes. Ne tuddamu olaba Yesu ku myaka 3. Makati yawo okukula ng'omwana yagamba kyali kitya engeri gyakula naye. Fenga abawandiisi b'ebitabo tukola research za maanyi nnyo. Kapiteeni agamba nti yenga basisinkanye ne Jesus mu kiseera kye ekyo baali mu myaka gya kito naye nga bakadde baabwe tebabakkiriza kuzannya na Yesu. Babagambanga nti omwana yaliko omwoyo omubi. Era ye kapiteeni agamba nti mu kyalo ekyo ye Jesus teyeetabanga nnyo emizannyo gy'abaana nga abakadde baabwe tebabakkiriza kuzannya naye wajja bagenda. Secondly, Jesus naye yalinganga nnyo mulalu kiyitidde nti ayagala nnyo kuzannya ne banne. Yabeera emirimu ebiseera byonna yabimalanga nnyo ne kitaawe nga bakola emirimu gyabwe egy'okubajja. Naye wabula tutegeeza nti olunaku lumu baali bava okukola ne kitaawe balina endogoyi nga kubatikka ebikozesebwa. Kakati batuuka awantu ne basanga abaana nga bazannya. Jesus omuzannyo ogwo ne gumusikiriza. Kati n'aleka kitaawe ng'agenda. Baalaga muzannyo ki? Siyinza kumanya ddala muzannyo gwe baali bazannya. Tibagulaga. Kakati omuzannyo ogwo gwasanyusa Jesus. Baali bazannya mu byembi omwana ndowooza oba yamutega butezi. Oba baali bazannya kapiira tuzina kumenya bakali kapiira bakaki n'anuubuka evviivi. Bw'anuubuka evviivi Jesus n'anyiiga. Omwana n'amugamba nti lemala. Jesus yagamba omwana lemala. Omwana n'alemala. Mu kiseera ku mwana n'alemala. N'alemala. Yes. Kakati bw'alemala bakadde be ne kibakola bubi nnyo. Ne bagamba nti katugende mbakulu bannaffe beegayire ku mwana waabwe. Tulabe oba anayamba omwana waffe atereere. Kati abakulu ne beesitula ne bajja ewa Yusufu. Bagali ssebo nti omwana wo yabadde azannya n'abaana baffe nga omanya eby'abaana n'abaana. Oba munne yamuteeza oba kiki nti naye bwe yanuubuse yanyiize nnyo n'amulagira alemale era yalemadde. Tuzze mutuyambe omutwegayirireko. Kakati Yusufu eyakuza Jesus naye yayinanga obuzibu nga tayinza kumulagira bulagizi ng'alina kumukwata mpola nga naye amuwa ekitiibwa. Kati kyava ayogerako naye ng'omuzadde we kye munnange mwadde muzannyo ne banno naye munnange basaasire gwadde muzannyo. Jesus bwe yatunula bw'ati kyavaga ne bakadde baziba amaaso mu busungu nabo ne baziba amaaso mu kiseera ekyo awo wennyini. Kati guwulire bimusobera Yusufu nakandi kale kakati ntandikirewa era omwana mugambe ntya wayita akaseera katono neyeddamu nakale kale bonna batereere. Omwana n'atereera abadde alemadde nagize noona abadde bazibya amaaso nabo nebatereera. Kati okuva olwo ekyalo ekyo nekitandika okugira kutya omwana. Kati nga bw'omanyi Bayibuli erina ebintu bingi by'eterikodinga. Era obulamu bwa Jesus Bayibuli ebwogerako ng'azaaliddwa n'aweza emyaka 12. Ate neddamu okubwogerako ng'awezezza emyaka 18. Nga awezezza emyaka 3. Kale emyaka gino 18 tewali agyogerako. Naye ffe abawandiisi tukola research
ezitoogerekeka era kyovula nti kano akatabo nesakawanika nga evangelist oba omunnaddiini nakawanika ng'omuyivu academician kati tuba academician tugenda wala nnyo tukola research mu bintu bingi waliwo kye tuyita contemporary wisdom contemporary wisdom ge magezi ag'abantu abalala abatali nnyo ku kintu ekyo abaalabanga obulabi kye boogera ogeza agamba ng'emakerere emakerere wali kintu kibayita archive ekintu kati abayivu b'emakerere ebintu ebigwawo mu Uganda babirikodinga bulala sebabirikodinga nga bano ab'amawulire ow'amawulire alikodinga kimuwa ssente ekimuyisaawo yekyagenda nakyo naye bino ebyebuzibu ebyomugaso ennyo nakinaki tebabifaako nnyo kakati mu kiseera ekyo Jesus we yabeererawo mu Yerusaalemu mwalimu institution giyite jigirizo nga lya waggulu nnyo naye ng'alikulira musajja muwalabu bamutanga Muhammad Hussein Kamala Muhammad Hussein Kamala yes kakati nga yalinganga kumpi vice chancellor kati title ye bamutanga rector kati rector oyo ye yalabanga ebintu bingi nye ku Jesus byewuunyanga era alina ekitabo kyawandiika ekyatuyamba ennyo ffe nga abanoonyereza omusiraamu nga bakiyita the city of wrong ekibuga ekyekibi oba ekibuga ekikyamu kati ekitabo ekyo kyatuyamba nnyo okumanya obulamu bwa Jesus obuli private obw'emyaka 18 gino gye batwogerako mu Bible. Jesus yasema olunankani yali fluent nnyo mu Luyonaani. Oluyonaani lwalinganga bwolaba Olungereza. Lwabanga lw'abayivu. Era Jesus yamala emyaka 15 ng'ali mu seminari y'aba Essenes. Yamalamu emyaka 15 kubanga nga bwe nkugambye Jesus we yabeerawo waliwo amakanisa 5. Jesus yabeera waliwo amakanisa 5 geegaliwa. Waliwo Abafalisaayo, waliwo Abasaddukaayo, waliwo Abasamaliya, waliwo aba Essenes n'Abazirooti. Kati ekkanisa eno ey'aba Essenes yali esimbye amakanda mangi nnyo mu kitundu Jesus mwe yakulira eky'Eggaliraaya. Kati bo bamulinamu nnyo interest olw'amaanyi agamuliko era basaba bakadde baabwe bamusomese nibo nibakkiriza bagenda asome. Yamala emyaka 15 mu seminari yamu. Yes. Myaka 15. Ekitabo kino ekya The City of Wrong kyali kikwata ku kibesikali. Ekitabo ekyo omusajja olio Hussein Kamala. Yes. Yayogera nnyo ku bulamu bwa Jesus. Yayogera nnyo ku bulamu bwa Jesus. Era yatukugamba nti abantu mu Buyudaaya singa bagoberera nnyo ebikola ku Jesus oba oli awo Buyudaaya yandibadde ekulaakulana nnyo okusinga nga bwe kyali kubanga bo beewuunyanga nnyo bye yakolanga ate ne bye yayogeranga byonna birabika bya makulu nnyo naye nga bali ziri eddiini ziwakanye omuwakanyi ziri ennya Abafalisaayo, Abasaddukaayo, Abasamaliya buli nga bawakanye omuwakanyi. Yes. Poze eddiini ongambye zaali 5 bali abalala naye muyokka nga ye be basinga nnyo okussa omulaka ku ye. Kale story ebadde mpanvu naye nze nsuubira nti ate n'ebisingawo by'otakoonyeeko biri mu katabo kano akeetaaza osobola okukafuna. Tukatunda emitwalo 3. Yesu akomererwa ku musaalaba, mulimu ekitundu ekyokubiri ebitamanyiddwa ku Yesu, mulimu ekisooka kya Captain Isaac Laquidia Katafiras. Yes. Omuyudaaya lwaki wamuyita Omuyudaaya abungeeta? Era kituufu Muyudaaya naye abungeesa emyaka mingi nnyo.
okubungeeta era abanga omuntu ata ekitabo gye bayita Guinness emuyita the roving Jew. Omuyudaaya abungeese. Yes. Omuyudaaya abungeeta. Yes. Then waliwo ennyingo ey'omwenda wano entegeka ya Katonda eri omuntu briefly eri kyeyo. Kwegamba entegeka eyo kiri bwe kiti nti abantu abasinga obungi bwe balaba Jesus oba bawulira Jesus bawulira buwulizi nga ne bawulira ne balekaawo naye eri mission entegeka obulungi ennyo era erina okutuukirizibwa oba twagala oba tetwagala oba tetwagala. Jesus mission okuzaalibwa kwe okudda kwe n'okufuga kwe mission ezo mission ezo okuzaalibwa kwe okudda kwe n'okufuga kwe ejja kutuukirira okuzaalibwa kwaggwa kati mission kudda kwe n'okufuga kwe ate ng'afugira ku nsi eno gituliko eno kubanga nkutegeeze amadiini mangi nnyo tigakoze bulungi gatafuse ebintu bimu kifuula nnenge abantu tebajja kuva ku nsi eno no senga osoma mu bayibuli n'ogyetegereza ennyo bayibuli ekugamba nti eggulu lya Katonda naye ensi yagiwa abaana b'abantu. Okay, wena nyinga ye10 omuntu okwesaanyaawo. Yeah. Omuntu yesaanyaawo. Okwesaanyaawo kwaffe ye gundi kati owulira kati buli wonna wowulira. Abantu bakugamba nti obutonde bw'ensi bwonooneddwa. Katuli mu kwesaanyaawo. Mu kwesaanyaawo ffekka. Yes. Omuntu okulwanyisa Katonda. Anti wakati omuntu ajja kwegatta ne kye tuyita Satani balwanyise Katonda. Era singa osoma research ezawaggulu ennyo waliwo kati kye batandika okuyita ekiyitibwa New World Order. Yes. New World Order. Yeah. New World Order lutalo lutegekebwa okulwana ne Katonda. Yes. Kati owulira nti waliwo amagezi agawaggulu ennyo agakyusa obutonde owulira ensigeza GMO bifanako bwe bityo artificial intelligence bifo kulwanyisa manyi ga Katonda ekituufu. Yes. Okay, ogwasooka kale akatabo kalimu ebintu bingi. Tetujja kusaba kati musabo nga bw'okubyeyo ku bantu bwotyo. Abantu akatabo ko bayinza okufuna nga bayita muggwe. Okay. Tujja kusulanga okabatuusaako nga bayita muggwe. Ayagala akatabo kano gy'obadde tomanyi ku Yesu naye tukiddamu. Eyawandiika akatabo kano Profesa gwe tuyina wano teyawandiika nga mubuulizi wa njiri. Yawandiika kusinziira ku bakita batya bumanyirivu experience academician researcher yawandiika nga researcher ku ebyo bye yasoma bye yalaba bye yakola n'abaliwo bye baalaba bye yategeera. So osobola okukagula n'okasoma ono kuliko ebifaananyi kifaananyi kye kino nga Yesu yono ono omwami ali omuta Simon Simon ono omwami Yesu yono ono omwami ye Simon gwe bagamba yali atambula ebibye gwe bawaliriza era nali manyi yagwetikka ayagala bawaliriza muwalirize ku biragiro by'abasirikale ebikambwe. Okimanyi mu firimu olumu batulaga nti ono yakwatibwako bukwatibwa na sirindaga nti yakwatibwako bukwatibwa kubanga oyinza okusinja kapiteni kyeyayogera ye yakozesa buyinza bwe ng'omusirikale n'amulagira kubanga ye bwe yatya Jesus yamanya nti twali mulala ayinza
Jesus ajja kuddayo kwetika musalaba. Okay. Kati bala bisali linga likanyama. Gali nali Ethiopia. Nali aligira jangu. Yes. Jali ligende eri. Yeah. Bobajja. Sono ye Yesu ono y'omwami oyo Simon. Yeah. Ate oyo musirikale omuloma. Katono ye musirikale omuloma. Kapteni gwe yabuuza. Nti olwaki oyogera n'omusibe. Lwaki oyogera n'omusibe. Akuguliridde. Era gwe yabuuza nti omusajja ayogedde kigambo mpulira ki. Avevenga buvevenzi. Kale, olwandi okafunye. So keeka akatabo abakayita byobadde tomanyi ku Yesu. Osobola okunkubirako oba okeetaaze. Katabo ka mitwalo 3 egy'ensimbi za Uganda obenga okafuna. Ekituufu kiri nti buno bwo bozze nabwo Professor bo tugenda butwala nga Unique Media bo tugenda butwala tubusome tulabe. Kale ebigambo ebisembayo Professor n'entanda gy'oyinza tusibirira nakyo ky'oyinza otugambayo. Kiyinza okugamba kiri bwe kiti nti abantu ensi gye tulimu basaanye bamanye nti nsi ya Katonda era Katonda ajja gikyusanga bw'ayagala. Kati n'olwekyo basse nnyo omulaka ku bintu ebikola ku Jesus kubanga ebintu by'omu nsi mu bbanga ttono bijja kukyuka nnyo. Tusse nnyo omulaka ku bintu Jesus byayogerako. Jesus yagamba nti abantu b'omu nsi babeere beetegefu bamumanye era bamanye Katonda waabwe era beetegekere okubeera naye mu nsi empya gy'agenda okuteekawo. Ensi empya eyo ejja kujja naye eyagala ejje nga buli omu ali wamu ne Jesus. Ebintu bingi nnyo mu nsi ebirabika nti bitandise okusikiriza abantu okwogera kino ne kiri naye twagala nnyo abantu basse omulaka ku bintu ebyo Jesus byayogera nti bannange nkomawo naye mubeere bawulize era abagoberera amateeka ga Katonda. Kale ekisooka nja kwebaza kunfunira ku budde we nakubidde ku ssimu era nsuubira nti we tuliba kitwetagisiza okuddamu okukwatagana bambi wenkuba nga ompanga ku budde. Era nekyanja kwebaza omwami gwe bayita Sulaiman akola programu ya Kiri Atabaala ku Bukedde Radio awo nti weebale nnyo weebalire ddala. Roland yabadde ku kamera then Samikege mannya ga Unique Media channel. Ino channel tujja kugezaako kubaleetera buli kimu ekisobozesa omuntu okutegeera Katonda. Oba kiri spiritual oba kiri researched oba kiri ki so byonna Mukama abawo mukisa mbiwulirize era nsaba mubitegeere bulungi nnyo we mbaako n'ebibuuzo mbiteekewo wansi awo Professor nja munoonyaako. Kale nze ne ttiimu yonna we sign out. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.